kyendabye nti ekintu ekibulamu kyekyamanya ge tukozesa nga twagala okutunda ebintu byaffe. Abantu bagenda bakozesa amannyo bano bagosa ga Italy. Olina akola wayini n'ateekako erinnya Pinatori oba Pitorio nga lya mu Italy. Ate omuyitale kugamba oli aba alowooza nti wayini eno eteeka okuba nga oba eva Italy. Ate bwe bava Italy aba asuubira nti erina okubeera ng'eri ku ddala ate eri awaggulu ennyo. Ekyo ate oluusi tebalaga nnyo nti products zino zikolebwa mu Uganda. Ekiseera kituuse tutandike okumaketinga ebintu byaffe okulaga nti biva mu Uganda. Tukole ebintu bino nga tubipakeginga mu bintu ebikozesebwa. Nina ekyokulabirako kyenkoze obuntu nga buno kinsanyusiza nnyo bwe ndabye nga waliwo omukyala abukola. Kati muno mulimu jaamu, kano kalimu hani. Kamulayi twamuyimirizaamu kubanga mu iyo bakizuula nti tutwayiramu obusaanyi, abalala nga bateekamu enjaga, abalala nga tutwayiramu ebintu obanga endala gundi kiri oyo omulala nga bamufuuyidde eddagala lingi nnyo. Naye kakati twayimirizaamu kuba twalowooza nti iyo bw'eneeyimiriza tujja kukosebwa. Kati ffe twayimirizaamu eno. Twali tuyimirizaamu mwezi gumu naye ate abamu ne bayita ebbali ne batwala ate ne babakwatirayo. Kati twagala kwongerayo emwezi omulala nga gumu oba ebiri